okuba nga ligalwa mbadde mbalaga vyeno mukkirize embazeeko eri His Excellency naye nga liyo ligaddwa ekkubo eringa baligadde bataddemu emmotoka ennwanyi kossa basajja baayo abawanvu n'abampi kossa n'abeekulula so president alina kyabagamba naye emmundu zo bazibagalidde. Yes, Red Don't TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Waliwo firimu ebaddewo, waliwo olutalo olubaddewo, waliwo ekibadde kigenda maaso nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera mu bitundu eby'emubende gy'abadde agenda maaso n'okubanga ateeseteese okwogerako ne bannayuganda. Ekibaddewo kyenziza okubeera nga nkulipootingira obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Wuliriza. Olunaku olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 10 mwaka 2025 kibadde kyategekeddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda Mubende okwogerako ne bannamubende nga bwe yabadde Kasanda kubanga gye yasookedde. Kakati wuliriza ki ekibaddewo. Abasajja bayungudde amagye ne poliisi ne bayiibwa mu kkubo eribadde meyini eriyina okumutwala paka ku venue wabadde agenda okubanga ayogerera n'abantu. Ngenda kuwa speech ye waggulu awo genda gifunako ekitundu. Wuliriza. Bw'atuuse nga wabula eddakiika nga 5 abeere nga atuuka wagenda okwogerera. Abasajja bayungudde amagye, poliisi n'ebimotoka, emmamba n'ebirala byonna by'omanyi ebyandibadde by'okwerinda. Kiki ekibaddewo? Ebimotoka bino bisazeeko ekkubo ne babaako ekkubo lye bamulagirira ayitemu. Ekkubo eryo nga kigambibwa okuba nti kibadde kijja mutwalira essaawa nga 2 okubeera ng'asobola okutuuka obutuusi ewantu wabadde agenda okuba ng'ayogerera ne bannamubende. Kyokka ng'ate ekkubo eryakkaanyiziddwako wabadde wasigadde eddakiika nga 5 okubeera ng'atuuka mu kifo ekyo. Wulira kyakoze. Abagambye mu mirembe muveewo tuyitewo kubanga lino lyekkubo litwakkaanyizaako twabatuukiridde ekitongole kya poliisi ne mutukkiriza nti wano we tugenda okuyita. Kakati ate lwaki mutwefuulira ku ssaawa esembayo? Bwe bagaanye n'agamba kakati wekiba kyekino n'ava mu mmotoka n'atuula ku pikipiki n'asooka atambuza ebigere n'abuuka ebimotoka bino. Abasajja bagezezaako okumukwata. Mbadde ndipootinga ebintu bino ku Facebook era bangi babadde beebuuza ddala lwaki mbibawa ne mbagamba ngenda kujja mbibannyonnyole wano ku YouTube nga bwe mukimanyi bwe tutera okukikola. Kakati kyekyo ekifaananyi ky'olaba. Avudde ku mmotoka ye n'agamba kakati mu mmotoka mba gye mwagala sigenda kuyita mu lugendo lw'emunsindikamu olugendo okwetaagisa essaawa nga 2 okusobola okutuuka. Kyokka akalipa akabadde wano essaawa zibadde 11 n'eddakiika nga 3 nga singa akwata ekkubo liri kijja mwetaagisa essaawa nga 2 ku 3 okutobola okutuuka obutuusi ku venue. Ng'ate wano wabadde atuuse wabadde wasigadde eddakiika nga 5 ku 10 okubeera ng'atuuka. N'abagamba kakati kama mbaya ne mbaya ngenda kuyita wano era avudde mu mmotoka n'asooka atambuza ebigere n'adduka okumala eddakiika nga 5 ku 10 ng'adduka buddusi na bigere. Era gye emmotoka ye n'emusanga emmotoka n'agigaana n'agamba nti bwe naalinnya mu mmotoka bagenda kugitaayiza. N'alinnya pikipiki bwatyo n'asobola okuba ng'atuuse. Wabula mu kavuvuŋŋana awo bagezezaako okwagala okumukwata. Oluvannyuma lw'okubeera nti abadde alina security eri gguluggulu balemereddwa okubeera nga bamukwata ne bakozesa eryanyi ne bakuba pepper spray mu bakuumi be abamu ku bannamawulire n'abantu ababulijja bamubadde okumpi ne bafuuyirwa pepper spray oluvannyuma lw'okuba nti balemereddwa okwagala okubeera nga bamukwata kubanga kyekibadde kiddako awo bwe balemereddwa okumukwata ekizeeko kukuba abantu pepper spray n'embeera nga bwebadde ey'akavuvuŋŋano. Wabula njagala byonna kubeera nga mbikuwa obeere ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'obyerabirako. Embeera ebadde ya bunkenke nnyo wabula nga finally amaze n'atuuka ku venue wabadde ali supposed okubeera ng'ayogerera. Wabula olutuuse speech gy'awadde ebadde yawukanamukko kuza bulijjo era ebigambo njagala obiwulire. Njagala nsooke nkulaga embeera nga bwetambudde olabe ebintu engeri gye bisandiseemu paka ku speech n'ebigambo byayogedde byategeezeza bannayuganda obiwulire. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kakati njagala kukuwa kigambo ku kigambo otegeere omusajja anyiize naye kiki kyagambye bannayuganda. Kakati nga sinnakuwa speech ye oba nga sinnakuwa ku lutalo lubaddewo kkiriza nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti munoonyeeko gwe ayina ensonga ezikutawaanya naawe ayina ebizibu byonna oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula n'ensonga ezifaanana bwe zityo. Ennamba eri 0753 85 64 64 eri kuwa
WhatsApp ate osobola n'okumukubira direct sinakindi osobola okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja ne mubanga mubikwasaganya kakati njagala owulirize oba njagala olabe olutalo nga bwe lubadde okusiitaana nga bwe kubadde okutuusa Robert Kyagulanyi Ssentamu waba biitinze bw'atyo n'asobola okuba nga atuuse era naye enjogera gy'ayogedde tebadde ya bulijjo speech nja kugibawa oluvannyuma naye sooka olaba olutalo sinziggu olubaddeyo nga abasajja beezooba okulaba nga bamulemesa okugenda gy'abadde ayina okulaga newankubadde nga tabadde na tteeka lyonna lyameje sooka olabe mbadde mbalaga viye mukkirize embazeeko eri ewa His Excellence naye nga liyo ligaddwa ekkubo eringa baligadde bataddemu emmotoka ennwanyi kossa basajja baayo abawanvu n'abampi kossa n'abeekulula so president alina kyabagamba naye emmundu zo bazibagalidde It is right there. Abapolisi tuli mbategeeza tubulayo dakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe bagala tusindike eno gye twale essaawa 2 okutuuka ssaawa 11. Officer, please be reasonable. You are breaking the law. Tulina kikyamu kye tukoze yemwe muli mukola ebikyamu tubulayo dakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe mutusindike eno okuweza essaawa 2. ono yaganya president mumufuneko screenshot yawa traffic bataddewo okumugaana okweyongerayo yoyo mumunkube screenshot bwebataddewo nga traffic okugaana okwa president nga yeyongerayo wotulaga tubole edakiika 5 tutuuke oba tuyisa wa ssaawa 2 namba Inkarugo. Abanda yetise mukotoka ya president agamba nti toyina gyolaga president agamba yekuko yenina okubeera nga nkozesa ajimiridde mu maaso agambye tegenda yitawo ajimiridde mu maaso agambye ategenda akuyitawo wa traffic police wa traffic Ambera bwetibweri dakiika ntono nnyo okutuuka ku venue naye police eblokinze ekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso baganda bange basebo ne bannyabo mbeera bwetibweri embeera bwetibweri wotulaga tuwe dakiika ntono nnyo tutuuke naye ablokingiddwa
Abuterevu president yagamba tagenda kuyita jayagala bamuyise. Yagamba tagenda kuyita jayagala bamuyise boche bagala. Mbera abotyo bwe chatambula baganda bange muvuga video mukole kintu kimu muvuga video ingatoze sibye obudde bwalaale bugwayo obudde bwalaale bo buli mu kugwayo naye yagamba tagenda kuyita gye bagala ate abenga ayita. Muchiri yoyo yakomandinze baganda bange basebo ne banyabo. Kama mbaya ni mbaya, lazima tuendelee tu. Okay, mbera bwetyo bweri president asazeewo atambuzeewo ebigere. Asazeewo atambulewo tuboke totafadhili hakika na Uganda. Gaziwa 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 Hello, just a picture. Moko, kanza kwa wakati ya? Ugana mwini ndai? Chule mabega. Chule mabega.
Okay. Chalinya tugende. Tambula. Abantu bafuluma mu nsiko. Tambula. Baba yangu ya This is summer. Okay. Bugambe omusajja bamubulokize refusiza wote kifuba teri kusanya Bugambe abawonize ne baganda okuwulira omusajja ayisamudawo na kiguli atambudawo na kiguli This is Rabadaba style. The badman, the return of His Excellency. Well, back in 2018. Let's go back to 2018. 2017. The guns are just supporting him. The guns are just supporting Bamoto the president.
President bagala mukwata Tiagas tamuduka President watyo bali mu bagala mukwata President ali mu kuwambibwa boda bera kwe President bagala mukuba mayincha baina okubi amasanyalaze bagenda bakunya abaana amasanyalaze boda sema maso linda ko sembera maso tambula chirinye kamule kanyo oye mukamao baina guni amasanyalaze okay bwatyo alinye boda bwatyo alinye boda muroboda style alinye boda bagase sako kumukwata nebirema bagase sako kumubale baba kumubale bwatyo tambula baba okuyingira mubende ayingira na boda ngakyakosa ekyo omutwe gunzita oba bankubye ekiki ku mutwe jangu Patrol zija zimugobe mabega. Patrol zija zimugobe mabega. Bali
Mbaje bakomera abantu barasebya. Kale abagabo mutomerenze. Muchibi yoyogora ba commandinga genda tambula. President agambe kale ntomera. Amugambye kale muchibi ntomera. Batose zosolengera genda naye. Nakuleta Baba yamubira maso wano kamera yemwe koyoka. Mokotu Koli wa Sama Uganda Basile Mubende ayisewo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the gladiator tebamusobola muganda wange tebamusobola bagezesa ko mukwatane balemwa muvayo Fayo. Tambula baba, tambula. Tambula alieno. Mubende ajisalideko kubigere kuboda Mubende ajingide kuboda Mubende ajingide mu robo double style asanse kubalingira baligadde ogenda kuna waita ko ndeko mazo ezo zauya malaga patro Polisi yonna weddeyo. Polisi yonna weddeyo. Mubale maaso.
Polisi aduse kala chibuka. Aduse mu chibuka hata fatutuse twende tulio kuita. Kwenda. Kwenda baba tambula. Tambula. Bamwita Robert Chagulanyi Sentamu abayingidde mu Robodobo style the Ghetto Gladiator omubi tambula ono mubi baganda bange oyo mubi Ghetto zonna mu nsi simuwulira zonna Ghetto mu nsi simuwulira bamwita Robert fayo nshukudiramu ensi yonna emuwulira ensi yonna emuwulira oli ku mukutu gwa Sama Uganda yenze Sama Uganda fayo muganda wange nkudiramu intensi yonna emuwulira it's our generation leader. It's our generation leader. Bwacho emotoka ye Musanze mu Robodobo style emotoka ye Musanze mu Robodobo style mpaka ngatusa wadalina okubeera mu Robodobo style emotoka ye gwe kola linda ko para seko masa emotoka chikanye emotoka naye chikanye tambula wale bali emotoka bajje sabikanye tambula kumutosha nampuri ya gunsita Oshali ku mukutu gwa Sama Uganda ashali ku boda Uganda police ne wadalina okuyita ne boda nawagaddewo wadde alina okuyita ne boda bwenkulengeza maaso Uganda police nawagaddewo Uganda police abaana bagamba bwe batadde emotoka bya police ayitawo bagamba ayitawo
Ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe